nze simanyi Museveni lwagenda kuvaawo neka nkoze ekigambo kya Julius Malema kyagamba Bobi Wine yamugamba Bobi Wine olina omukisa nti abantu b'olwana nabo bazeeyi nnyo gwe emyaka giri ku saidi ye kakalamu tuyingidde emyaka 35 ana Bobi Wine agenda mu 4 3 ana Museveni agenda mu 9 buli dakika ne wagize mabega tekikyakola makulu omulaba entambula ne ba family kati atambula ne mwala we ng'amuwanirira tekikyakola makulu ne mwana aleeta omwana we business is not going to be as usual okulayira kwa Museveni kugenda kubaawo naye not business as usual kakalamu abaana baffe tebagenda kulaba ku bugubi Museveni bw'atuyisizaamu no kubanga kinki kyekugambye nti no Honorable Tayebwa ffe twali tumanyi nga bwe baatugamba nti Bobi Wine agenze ayogedde mu European Union so what tewali kibaddewo Honorable Tayebwa yavuddeyo tunyunyula amaanyi kati we bagamba amaanyi kitegeeza mwalimu involvement even ya ssente mukole kino ne kino kati Munnayuganda kyatakola kyenkugambye nti Bobi Wine alwanye tisibye ebiri ebyokulwana tugende Munyagwa bye bagambanga Besigye Munyagwa ye yawanga advice Besigye nti tugende Kaleerwe buli ddakiika nga babeera Kaleerwe kusindika bigaali Munyagwa yasindikanga ekigaali ne bakwata ebidomola kyokka ekyewuunyisa ye avuma Bobi Wine nti Bobi Wine kyali mukola tekijjaako gavumenti n'omubuuza gwe emyaka 2 gye wabana ne Besigye lwaki teyavaako balinga bagamba Bobi Wine akwate emundu n'omugamba Munyagwa omala emyaka 2 ne Besigye n'omuvuganya Museveni yali na musirikale lwaki temwakwata mundu kati bano bamunyagwa bakolera musajja kati so okulayira kwa Museveni kugenda kubaawo ekisoke but ogenda kulaba is not business as usual too. Bobi Wine is a blueprint ataddewo okulwana kyenkugambye nti Mandela yajja n'afuuka president nga tayagala n'afuga n'emyaka 5 gyokka n'avaako South Africa tesobola kuddamu bwakabbulu. Bobi Wine is our blueprint nti ye asimye omusingi ebigenda okuddawo bigenda kuba byangu. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Esibu ogenda wewe kudino kiki kigenda maaso Kakalamu obuuze nnyo abantu ebula seeka agenda kusika emyaka wano seeka takyuka Ibula tasobola kukyuka Ibula olaba teyakyukira Uganda kakati omanyi nti Ibula osobola omuteeka mu senior 5 n'asoma nitufaananye tutyo oba leero simanyi ate wali tabbu wamma bannaye tuva mu long weekend si long weekend twabebase essaawa nze nebase essaawa ebu tuli bakoowu Kakalamu mukoowu
tubadde n'Omumerika Keiza zeyo leero kati tuli bako ne tusazeewo tugambe katujje tukoleyo kano tugende kulayira kwa DC kwa wikeja katusooke ffe tuyiseewo kampiseewo bannaye basponsor Fatia Lujja Products ng'oyagala kusala lubuto lwo waliwo slimming tea wa Fatia Lujja kutuukako mu kitundu kyonna ky'olimu mu nsi yonna gy'olimu gwoba omuwala nga toyagala kukola ku hips kabina ng'okozesa ebintu ebiri organic Fatia Lujja Products mugendeko ku Facebook page Fatia Lujja wandika muti Fatia Lujja oba TikTok Fatia Lujja oba kati nze osobola okunsindika ka WhatsApp nenkuwa ennamba ye osindika WhatsApp ku 0701 4940 39 sala olubuto tobeera na zimbuto zino ndowooza zaffe oziraba omanyi n'ekintu kye neewuunyiza the selection kyakakakala selection ya grade sikitegedde nedda kyekyo tofaayo nekyo nabadde wamwami batuufu ngenda okulaba yesimulusa ebintu ninga ebintu bya America case what was the experience he was extremely happy badde musajja musanyufu nnyo era musiimu nnyo gy'oli okuva wamureceivinga n'abantu abalala betusisinkanye along the way it is a very 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 good experience mwade maze myaka emeka ffenna era tubadde tumaze emyaka kuba ffe tetunaweza myaka 3 naye eri ebadde agiwezezza 3 kutegeeza tubadde tumaze emyaka ndowooza 3 ye nga tetumulaba naye nga twogerezeganya ups and down through the phone okusanyukirako omuntu nga alina kyatuuseeko ne tusigala nga tutambula. I remember we twafuna n'asanyuka nnyo but eventually ne bwe yafuna naye n'asanyuka kuba ne tumusanyukirako. Nze kye njagala okugamba abantu bannange oba tomanyi waliwo naye badde abantu b'e Bulaaya waliwo omuntu eyazze yabadde mukyala ku kya Julie Muteesasa bayira Julie Muteesasa yabale kukola kye nnungi abantu birungi nene wegenda maaso kale okay Julie Jean birungi abamu gwe mumanyi nga Julie Muteesasira wabadde ne bandi ennungi bandi yakubidde wayimbye bulungi ekyanyumidde nti wakubye n'ennyimba abantu abamu ze baali tebawulirangako nga zinyuma teri ya complaininze buli muntu yabadde happy buli kimu kyabadde on set ba MC babadde kyekyo everything naye kakati omanyi gwe mube wantu waliwo omuntu abamu abayagala bana simanyi bano bawala abakazi mpawota wabanvawa kati omanyi jjukira abantu abadde obudde bajje batubuuza bano babuuza waliwo yazze n'omuntu nga ze tubuuza kati ate munenaga bano ebaani nga sibamanyi kata muyire ogwendi mugambe gundi tambula ogende ate why are you coming to us esegera but however kyenjagala okwebaza Katonda nti twava Keiza abatamumanyi kozi nga gwe akajja mu media oba Kampala okitegeera naye kati nyina ekintu we nali nkima Keiza ku kisaawe nyina ekintu kye nagamba waliwo ebintu kakalaamu bigamba abantu nga biri priceless nti Keiza abadde e Uganda akoze kyakoze n'ava e Uganda ne batuvuma simanyi okukola ensobi which is okay kuba ne Uganda era abantu bakolerayo ensobi naye nze nalaba Keiza of course ng'ajja najja nayingira e Canada nga tebalina kye bamubuuzizza ne bamugamba kasa bayisamu bwe bati nga ebintu bye bayisamu bitegeerekeka ne bamugamba welcome to your second home kati ekintu ekyo kyankwatako nnyo kakalaamu okugamba n'ova mu America oyingire Canada nga tolina visa less than 5 years mu less than 5 years nga waliwo abantu bali mu America bamaze emyaka 15 20 nga tebalina mpapula ekyo sooka n'okibaliza Mukama yes omuntu osobola okusigala e Uganda n'ogamba nti bagenda wano abaana bakoze bakola bazimba it's fine osobola osigala e Uganda mu myaka 5 abantu abalala ne babba ne bagaggawala gwe n'otagaggawala kubanga kati nabadde ndabaawo mutabani wa Bebe Cool ng'agamba Bebe Cool emmotoka gye yaleese nti obusonga butono nnyo akamotoka kaaliwo naye mu myaka nga 15 nga si kyangu Bebe Cool kuleeta buleesi mmotoka bwetyo kati waliwo abantu abagaggawala mu Afirika abamu babbye abamu balina ziddiru it's fine naye tewaliyo majority abasigalawo who remain on the same level so
tekiri garanti nti osigala Uganda nawe ogenda gaggawa oba osigala wano ogenda gaggawa naye mere fact waliwo ebintu byenkugambye ebitayinaako muwendo exactly nti kawali awaffe gwe twalaba nze njukira kezi ne wali mu kuziika maama we nokukola ki omulaba kati nti asobola okutambula amawanga gakirimaanyi nga bamwaniriza bwaniriza nga bwafuluma waliwo omuntu ali e Uganda ng'ovuga jeep naye nga muganda wange weetaaga ogenda kadirisa okunnyonnyola ennyo ate ne bakuma ne visa ogendako mu America onnyonnyole nti nyina ebyapa bwe biti nyina miliyoni 3 omuzungu akutonde bw'ati agali naye wadde olina 3 gwe ogenda leeta ensekere mu America togenda genda nakudinayinga osegera so nakyo every milestone tugyebaliza Mukama abantu bagambye nti wakola ka video ng'oduula bagambye kaluwa kemwakola ng'omuleeta nogaa nti abatali plus simanyi one video mugireke ejja kutambula abamu nti naye ayogeza maalu oyo yenna agamba nti ayogeza maalu nabagamba General Kale Kaihura yagamba omuntu yenna we bamumma visa omuntu yenna atajjangako mu nsi zino America, Canada, Bungereza, Australia ne bwe bamumma visa tekimuluma nnyo wabula omuntu eyajja mu nsi ezo bwe bamumma visa kimuluma nnyo manyi lwaki aba amanyi kyamisinga kakati nali nkima mu America keisi nengamba byengenda okwogera bisobola nyiiza abalala abatali ekyo leka America babirabe oba abamu abalina endowooza efaanana ekyo koolabanga omuntu agamba nti nno nze kakalamu gw'omu Canada mb'okola amaalo ye abaako ekikyamu yalina amaalo kuba tamanyi kyekitegeeza kuba mu Canada tamanyi kyekitegeeza you don't know what it means kuba mu America olwa nange mwaniriza kati yagamba nti maalo omusanga ng'alaba omupiira gwa Arsenal awoggana mu kibanda kati nange mugambe nti ago maalo kuba togendangayo kati nze nyina omuvubuka gwe ndaba engeri gy'ayogeramu okusiba akapapula alaga nti kya standard ffe bwe twakulira mu tayimu yaffe ng'okwogera obwogezi n'okulaba mu bantu nti osiba zzaala akapapula oswala tolina mwana w'abandi gw'osobola kukwana naye nyina omuvubuka gwe ndaba buli dakiika alaga akapapula bankubye miliyoni 3 simanyi 3 kati ffe ku mulembe gyaffe abaakulira Nakasero nga tosobola kwana mwana wa muntu ng'okola gambling kati abo abavudde eyo baluweero bawa kyo kibakolera kati nga nze genda mu maka g'amanya Mushega nga yandabye ku TV nga mbunasibya Arsenal nga mpa muwala we asobola n'okunkuba essasi nti omulimu gw'okola omukulu kati nga ngende bwadde kikananula nga mugamba naye njagala muwala we naye nga yandaba nga nsiba Arsenal naye ate waliyo levo z'abantu era bangi nnyo bali eyo abo be beewogerera ng'oli akola bakola video n'atwala eddakiika 3 ng'ayogera kapapula ka Arsenal nga mbeera mu maaso ga Mike Mukula omusajja yansuza mu nnyumba ye nsira mu nnyumba yakabi nga ya Mike Mukula munda kati nga nkeera mu byonna Mike Mukula bye yali yanjigiriza nga mugamba munnange nno waliwo ekifuna nti betingi antuna ne bw'ati n'agamba this guy kati nze Mike Mukula namulaba alina omwana omu amwekuliza yo yeyeesimba weesoloti kati nga ampa omwana we kati ng'alaba ekitugatta nze nkuba kapapula golwa kijja naye ate waliwo ababeera eyo nga yamanyi okugaggawala kukuba beeti kati abo basobola okugamba nti ofuuka omu Canada n'ojja okyogerera nti gaba maalo you don't know kati nze kinjogeza bino Kakalamu I want to inspire I want to inspire gwe omwana nze kino waliwo omuvubuka eyankubira nangamba ali awo Kiseka Dubai nangamba wisdom ina kincho wannyonnyola mu kusooka wali okyogera nalwanga aduula nga ngenda kunyiiga giwamalira ate n'ensanyuka munagamba bwe nti nagamba nti okubeera mu Dubai Saudi Arabia simanyi Oman katatwala tugende simanyi Bahrain bikoze bitya tebayitayo Bulaaya bayitayo mu kyondo kya Buwarabu kyondo kagamba kyondo kya Buwarabu kyobola buli mwana ava yagamba akasana ekakabanga bali ku tanulu babakalirira osegedde nengamba nti okuba mu Europe kwe kuba mu Bulaaya okuba mu America si America kakati waliwo n'omusajja emulala yaŋŋamba namulabaawo n'agamba wisdom ayogera nnyo nti bali mu America toli mu America oli mu Canada kati oteyasoma geography
omuntu ali mu Egypt aba mu Africa n'ali South Africa aba mu Africa n'ali Uganda aba mu Uganda kakati yenga takimanyi nti Brazil Africa, yeah. Canada USA byonna babiyita America kati oyo mudde muki okabulya kenkugambye kati oyo mba sina kyemu naye kakati nze ekinjogeza omuvubuka oli kyeyagamba era njagala kiddamu ekinjogeza abaana mmwe gy'oli Saudi Arabia oleme kuba comfortable otandika okwegomba nti olaba Kezi mu myaka 3 agenze ewantu n'afuna obutuuze kati atandise kutambula amawanga nange nsobola kyobola nali ngamba abaana nze sinyumya nnyo na Barrister Timo nti bwe ndaba abaana bannayuganda nti omwana abadde awo Dubai atandise okugenda busimayi Bungereza bagenda e Germany obulira essanyu n'ogamba kubanga otabikola nga bannayuganda abanigeria bagenda bikola nze bwe ndaba omwana abadde ku YouTube bwe ndaba ng'ayingidde kandi abadde ndaba omuwala Posha ng'agenze wa muto wange Derek Wamuna ng'olowooza lwaki sisanyuka okawulira ke ngamba naye kati singa Posha agenze Saudi Arabia nga nzira wano nga nkyogerako but because oli Derek muto wange wamusisinkana namusisinkana najja ewa muzeeyi ennyumba gye yali atuwadde n'omukolako ne interview era Derek yaŋŋamba bwe nali mulagawo abantu namulaga abantu balinga 7 ne mugatwala essimu yono n'eno nankubira naŋŋamba mu bantu bewampa abantu 3 bangasa njagala kwebaza I didn't know nti kyenkola kigenda mugasa yaŋŋamba baali abangasa kati right now ndaba Derek nga gwe twasanga alina stress kati ayaniriza abantu akanyiri okwekali kati nga lwaki sisanyuka so bino byenjogera I want to inspire people otherwise buli agamba nti nno agomalwa gendo commentinge ku video ya Nsambya n'Emirembe buli kati gwali eyo kati nze kakalamu ngonsanga wano nga discussinga Nsambya n'Emirembe mikaye kati nze kakalamu ndeeta wano ntuule ndiscussinga omuntu atunda entebe n'amasuuka kati ntandika okukola bwe nti bannange omutunzi anti kati nkugamba naye kati waliwo abantu nga bo basobola okutwala 1 hour and discuss that nga kiki it's fine so femunange njagala mwenna baanamu abali n'oba muwala ng'ogenda kuba akajji njagala bano ba Kezi batu inspiring era kyoba olaba video zino w'olaba nga ondabye n'omuntu naddala ali mu myaka gyaffe gwe tukuze naye nze nsinga Kezi obukulu naye bwe mulaba ng'akiivinze ne njo kyogerako njagala gwe omwana ali that I can inspire you ng'okimanyi nti Kezi asobola okulekayo Kezi yava Uganda nga tewaliwo Namyalo I think Namyalo yakajja Namyalo alina bawadde ku ssente milioni 2-3 mweyo period naye abo abali ku salary ya Namyalo luusi amwokyayo Namyalo jjukira takutukwa ku musaalo luusi akuwayo $5,000 luusi osobola okulaba nga gwe oli ewakabi naye obwakabi bwe not even next comparable to what Kezi has achieved kubanga kati ssente ezo ze bakuwa Kezi asobola omanyi nti no Kezi asobola okujjawo kanata Sudiru asobola omulaba bw'ati kamulabye nti agenze e Canada nadda mu America nadda bw'ati omanyi nti Kezi asobola okutuula ne Sudiru ne bakutula ddiiru kuba kati Sudiru aba takyamulaba mu kifo kiri kya Kezi gw'olabanga ku TV so I want to inspire baana mmwe mwenna abali eyo oba oli muwala oba oli mulenzi nze wenkola video ng'ondabye n'omuntu njagala ofune ekiruyi ogambe naye mbutuufu nange nsobola okgendako wano nange nsobola okukwata katabo kano nange nsobola okukolera abaana bange nange nsobola okubaako beta nsobola okuva wano wendi osobola obutajja kale mu America osobola okugenda mu Australia ate woba onoonya visa ez'okujja mu nsi muno togenda mu bantu bagenda kubba nze kakalamu natandika okugoba abantu omuntu nakkubira nga tomuwulirangako nga kubidde bamubbye n'omubuuza lwaki wali oziwayo ssente tewambuuza nti teboogera tokimanyi nti mbu babagamba oba ogobako tuyogera ayagamba yali mulogo nze bukyantandika kutambula newe natambulanga ne maama wange nga ku ssomero nze nsooka okwogera kyenjagala nange okuwakanya ekintu ekyo ekya simanyi bw'ofuna ate toyogera abantu bazibu kakalamu nali mu Africa ne bateekayo vidiyo yange ne nfuna gundi
abangamba ofudde nembulookinga yali ete nafuna abantu nga 5 okyali eyo olaza abantu wano wagenda ku nze we nali nfuluma Canada wano singa saagamba bantu bamu nali ngenda kutomera kati gwomanyi nti no twayogera tewayogerako gwomanyi nti no ande okay mukwano gwaffe gwotegedde yali tatugaye nti agende naye gwomanyi ebiriwo yakiŋŋamba yankubira nangamba wamutaasa nnyo kati waliwo n'ekyokubiri kye namutaasiza ate twakuba bukubi awo just twakuba bukubi nga twogera gwomanyi nti abantu abalina Canadian travel document tebamanyi nti visa ye Kenya basobola ogikuma naye gwomanyi nti bannayuganda olugezigezi lwabwe atuula bwati nakola bwati kambyekolere tutu n'ateekayo ne bagikuma n'opanikinga oba kati waliwo n'abala abalowooza mbu wiiki emu nga bagikuwa kati nga flight ya wiiki emu oliko ekikyamu fe abaakula tutambula traveling kakalamu nze traveling mba mukambwe olaba kakalamu kezi abadde agenda nze ssaawa 5 mbadde nakoze eki era mbadde muntadde ku bunkenke nga nze neeraliikirira ngambye neibula abakubire nga mpulira neeraliikirira nga ninga nno nze ŋŋenda ng'omutima gundi kubanga nze kye bayita traveling ntyo ennyonyi okundeka okawulira akantu ako kakati gwe mwana gwe yenna ali eyo bw'oba ogoba ku by'okutambula va ku bano ba motivational speaker bagenda kukubbira bwereere kubira ku kakalamu mubuuze ekintu kakalamu ze waliwo omuntu eyaŋŋamba nti wamuwa ennamba namugamba actually yaŋŋamba ng'omponyeza se namugamba eno period nene tewaba n'omu akugamba nti oteekeyo sabe visa lindako ebintu bitereere ze kinjagaza omusajja olirwa kintu akisobola wisdom osobola mugamba munanga wisdom abasajja bakyali bakambwe lindako nolaba ng'omuntu is not all after money but akubuulidde n'olya kkubira munange nawe omusajja anti yali ku Facebook simanya eyo inspiration abantu abasinga okwogera kakalaamu nze ndabya wabazimbi oli nagamba oli yali akola bwa security Bungereza ali mu kuzimba nyimba za billion nakugamba mbu gwe oli eyo olina okukola listen to me kola ky'olina okukola beera n'aka katono Katonda kakuwadde manya ekyakuleeta e Bulaaya bw'oba wajja kufuna katabo manya kenfunye omuntu akuteeka ku pressure nina ekintu Mako kyeyayogedde nammwe abantu njagala nkibagambe mmwe abali mu nsi zino gwe yingini kakalamu omanyi nti obudde bwewenjoyinga bwe bukulu ennyo lya ku ssente zo yambala bulungi wunyako bulungi gwe yingini bino bye mukola ssente nina omuwala gwe nalabye oli musiru oli Saudi Arabia okutte ssente zonna ozisindikira simanyi kojja mbwazimba ennyumba yamuzibidde akantu kalinga nga ttooyi gwe kutte oliko ekikyamu bannange ebbanka eziri e Uganda obeera kwata n'oba mu kyondo kya Buwarabu ssente osobola ozisindika ku bbanka ya Uganda zonna gye ziri ne zibeerako n'ozisanga bane mwagala tubabuulire tutya nze mbabuulidde bw'oba towulira si kyekyo kakalamu naye tujja kukola kakalamu sitaani tajja tulemesa kweyagala kyembali njagala okugamba nti kwanze nze nga nze ntunuulira hamu ng'ebintu ebimu abikolera mu mataala ngamba naye lwaki gwe otandikako akantu kukweyagala okwebaza mu butuufu ng'owulya Katonda akukoledde nti ate tebitwabiraga kakalamu ogaana okwogera ku vyepe na kampuni yo toyogera abantu bagenda kugamba butoyogera tebabyogera zimbira nga Dokita Miss Kigundu ateeka atandika ekizimbe bw'ati amanyi n'okumenya abantu ne bakaaba amazigano abantu balugga naye era nekisigala nga kiyimirira omuntu nze ndaba abaana bali wano e Canada batuuka okugenda wali e Kenya bagenda Rwanda tamanyi kyakola atuuse bamusaba PR kaadi tamanyi kyawaayo kubanga yakukuta gwe obusamize bwo Mukama akunenye kati mugamba buli bw'ojja mu nsi zino waliwo emizimu tebakulimbanga teriyo olubaala abuuka kuva Uganda kujja Amerika nkaddemu okawulire oba musiru okulowooza nti waliyo olubaale waliyo omuzimu Nambaga Kiwanuka mbwasala amayanja n'abuuka okuva eyo mbugujje gukwate wano gwe
baba bambu noli mu America funa omusamize mbwali e Uganda kwambulula oli musiru gwe odira muzimu ogwakulira eri e Uganda mukasana mbuno gujje kukwambulira eno mu winter olika ekikyamu okambye omuzimu ogwakulire eruwero mukasana mu nfuufu mbuba gusindike gubuuke gomanyi kyaita okubuuka mayanja gubuuke gujje mu winter kati mutemusamirangako gutusomera fe nze nagambe waffe bambejja kati fe abajjwa fe wali kasubi fe tukuma ekyoto byalinga nnyo interesting ogenda awe bukojja ng'oliyo simanyi buli mwaka simanyi empewo zabikoze bitya nga waliyo emizimu simanya gubuuse ng'okubuuka obubuusi mbu gubudde wala mbu gubuuse ennyanja eri gujja gukooyi just ennyanja Victoria ne bagamba mumuweeyo ku kyokunywa wagwatika omuzimu kiwanuka simanya asaze nnyo ali awo soko era ne tumuwa omwenge ng'asazeewa kayanja bwaka ka Victoria takamaze nako akayanja ka Victoria kiwanuka ava wali simanya tamala segama mbunaba Tanzania akazimu kakakiwanuka kava wali jinja ne kabuka weka ne kajja kabasanga awo wammwe mu ddiiro ne katandika bana muzikulu mutoko kyokunywa ne mukwata ogudomola gulamba ogw'omwenge omuganda kati kankubuuze ako kakiwanuka wekaba kanaaba okuva Uganda kajje wane Canada kagwa ku muntu tunajjawo omwenge omuganda era binabe bidomola bimeka kubamba wanga amayanja gegana akakazimu kawa mutekafe kagena tuka ono kafe obukowu fatigue winter ekakankanye wano tulina juice kamanyi mwenge muganda ali agenda osutta omwenge omuganda buli muntu yenna ali mu nsi zino ng'oli musiru okyakkiriza mu busamize bwenda bakapala ayogera ko oli musiru ogenda kufa bwavu bw'oba oli wano nga bakyagamba nti leeta $3 simanyi basindika embuzi mbu bakwambula oli musiru bw'oŋŋambe nti kati kakalamu kankubuulire nze akantu ako koyogedde kannyumidde kubanga kiwanuka yajjanga bw'ati actually kiwanuka waliwo ono alinnyo omuliro simanyi bitya kiwanuka nambaga ati ngena mbyerabye kiwanuka nambaga biki omuzimu nga gujja gubudde wali si wala bulwakwanga gulinnyeko ku mazzi gutuuka kukooyi ne kugamba batuwaanzekompemukubudde gwatukanga kukooyi kati nalina maama wange ng'oli omukazi walakiza ate nga bamugamba alina okujja ngaatutewateka ye yekyusanga emirundi nga 5 anti ate mbu wekyusa olina okwogera jjajja nsaba kwekyusa tamuga naye muzukulu nga wekyusa nnyo namamanga bagamba naye saamanyira kutuula ku ttaka oba nfunayo ku ntebe aga tusitamira simanya muggwanika oba biki nze nalaba kati ate nga nalaba emizimu gyaliyo bakojja batambuliraga ku muliro mumugenda wewabatambulira ku muliro batya bateekangawo omuliro simanyi bano batambudde ne balyoka balwala amabwa ate mamange nataliko bajjanja nga naye banna bano kati ani yabadde atambula ono omusawo natandika ati era ye nga baba nasamira ajja n'eddagala plasitase manyi birina okuyiwa ku biwundu naye kati bino biki oli yabatambuza ku muliro kati kyenkunnyonnyodde kakalaamu waliwo otulanobeera oti kamapu kenyonyi n'olabanga wooli ennyanja nnini kakalaamu nga tewaliyo wadde kazimu obeera mu nnyonyi ng'oli eri n'olengera bwoti nga tewaliyo kazimu naaka kasobola kuva eyo mbukalinnye mbu omuzimu gwani gwajjajjawo kojja gujje kucekinga ennyonyi gulabeerabeko eno omuzukulu gwomanyi akawo k'ennyonyi kazimu kajjajjawo kayigiremu mbukave gwomanyi mayiro eziri awo okutuuka ku nnyonyi eyo ne sipiidi gyedduka nga kaali kazeddi abasiru kati basologa ate zino ezigwa busiru tamanyi yonna kibaita act of God tebamanyi accident buli kimu lubaale nze nina muganda wange yagenda n'ayogera ekintu ne mugamba oddangamu n'oyogera okusamira mu maaso gange okuba bizinesi z'abanno anti kati nze ndikuggwa ayagala okujja
olaba kakati sebo okutambula etambula olugendo lwa South teriyo kazi awukera nze waliwo oli eyannesimbako oyo enemy wa Ibula mbombo agenda kundaga spiritualist ebyo bya kisiru mbombo naye spiritualist namuga gwendabye katigezako nze twali mamanga bagezeko akukusindikire wano guru wa great gwamanya abatuloze wano obutafuna nampapula tokimanyi nani mirinze mu kive Bulaaya gwamanya nti gwe Kakalamu tetubadde tuzudde ebintu nga waliwo abaatulogambu tuleme kufuna mpapula ayira kuzenyeno mboli nawaayo nagira neyesangula nagira nakubitundu byekyama ekiri e Bulaaya season 2 ekomawo mu ssama eno saawa yonna etandika kati Kakalamu ngenda kugamba nze newenkizuula nga omuwala bw'ati mbadde mwagala bitya nemusanga mu ssabo oba ng'asamira nga yeerogoza Kakalamu mukyawa ekisaana soka n'omwezi era nze nkugambirawo nga nkukwanye nti olunaku lwendi kusanga ng'osamidde oba ng'okoze ekintu kyonna eky'obusamize bwe bikoma weerogoza gwe Kakalamu nze nalabako omusamize eyo yasiiga abantu siriimu anti ng'ayambulwa abawala essaawa 9 kasaakula nga oli muwala mulungi naye nga muzeyi wange alina ettaka eyo ejjinja eyo naye nga ettaka liri lirimu oba baabiyitanga bitya bamuyita no ebintu ebyo guba muddo kamyu oba gwe bateekamu oyo asiiwa kati nga bamuleeta kati jjukira bagenda kwambulula babiteekamu kati omuwala bakusuza osula mu ssabo osobola okusulamu ennaku ngezi ng'oli mukoowu akubala nno kanagamba leero jjajja yagambye agenda kwambulula kyo saa 9 ne weeyambula ng'oli bwerere n'ogenda emmanju n'asooka kukuba kamyu jjukira atakula ate jjajja akunaaza mwenna muli bwerere mbu akuna kati oyo akuba kamyu ye katamwekuba yakuyira buyizi nayogera ebintu nakuyira kamyu biki kati ayokya oli bw'otya amabeere bw'agira sitama mwana wange ng'akwata mu mbugo kati awo mukubika mbu baddayo balikuzayo nti eri mu ssabo kati omusajja ng'akusimba evviivi jjukira kamyu oyogeranga ne yali mu action ye kati jjukira muzze mu ssabo kati nga ono omusajja yakolanga bw'ati jjukira kamyu amukubye oli bwerere nno jjukira kati ozze mu ssabo kati ye aba mutaka yeereeze dda n'okutaka biki eno agenda mu maaso wakwatirira mwana wange webake jjajja biki webake weegolole biki ng'akusimba evviivi egi omwekangira munda n'ogezaako kandi nagamba leka bajjajja bagire leka bajjajja bakwambulire n'alyoka kukolera mu ssabo omusajja yatta abaana omusajja yasiga abaana n'oleka obujulizi obwo ne tutabufuna n'osirika busirisi wasirika busirisi otamwogera munange labayo anti ebyo byenkunyumiza kati anti gwe Kakalamu ffe twazunganga anti nnyoko yagula eri ne mulaba nti oli omusamize simanyi akozesaako bakimamu n'eddagala Kakalamu nze ndabye ebintu mu nsi tulina nakyo ŋŋamba kati nze Kakalamu omuwala yenna ne bwe mukwata bukwasibwe nti nga atabula eddagala bw'ati nadda bw'ati mbwe wanyookeza laavu weekoma kubanga watakuleetera bipale ku baana bo abasamize abo abamu addira ebyokola byajjekooli n'abiteeka mu akombooza ekyo ekyokubiri omukazi yenna agenda ku basawo Abaganda si basawo Baganda teriyo omusawo Muganda abasawo abalogo simanyi bano abayita ba specialist ono ng'owoogutwatunula ng'olubugo mbu ndi specialist obwa oyo yagamba mbu nagula ettaka newe nagula mumanyiiwo tamanyi nakumanya nti Buganda egaba ebyapa tamanyi nakumanya kida mulaba mbu specialist mbwe mpewo mbu alaba ebyo mbwengula mbwe mpewo nezigi babagenda babbira naye ng'olaba omuntu agamba mbu aliko empewo awunya ensunga 8 ali awo akuzanyira ku bwongo bannaye kambabuule waliwo omukisa gwa Katonda n'ogwa Sitaani ogwa Sitaani guliko obuyinike kye bagamba obuyinike kiri ki Sitaani tasobola kuwa bugagga n'atabaako kyakutuma ate saakutuma ebitundu by'ekyama by'omwana wo n'obisala aya basi kaakati tumalirize ne wano
kuba lero tetugenda kulwawo nnyo era tetugenda kulonda endoza tugenda kuyitako ku kulayira ye twakkiriza nti omusajja agenda kulayira nga tewali kye tukoze 12 agenda kulayira naye tekijjaawo effort gitwakola ku buli ssekinnoomu era eri validi era eweebwa ekitiibwa naye ndowooza tukkiriza nti kati ekyokuza tewali emyaka 5 naye bagenda tusika Kakalaamu ogyetegekedde otya Kakalaamu ate nze neetegeka gamba banneetegekedde batya omu Canada yesa Kakalaamu nyina ekintu kye njagala okugamba bannayuganda Museveni agenda kufuuka omukulembeze w'eggwanga ow'okusatu abakyasinze okulwa ku bukulembeze akulembedde omusajja bamuyita Ngwema ow'Equatorial Guinea n'addako owa Cameroon Biya kati Museveni n'addako tannawo nedda sewesi myaka ano Putin yasobola kujja n'avaako n'adda n'afuuka president n'avaako ne wajja omulala tugatte wamu kati n'ogigatta tegiwera ana now njagala obbagamba bannayuganda nga mbagamba era mpuliddeko enguudo bagenda zisiba simanye ezivaawa n'ezivaawa bafune bye bagenda okusomba nga bawadde $2,000 bajje bali omuceere naye Kakalaamu ekinyumira e Uganda nze bwenkakasiza nti Museveni abannayuganda tebaamulonda ku busungu Museveni bw'alina ku bannayuganda yasooka kusayininga tteeka lye bayita Trade Obudasimanya Act nga litegeeza yateeka mu nkola ekintu kye bayita nti oluguudo luba luyita wano waliwo ba mita 5 eryo n'ettaka liba lya luguudo kati jjukira enguudo z'eyo mu byalo zisooka nfunda nga teziyitamu motoka ne zigenda nga zigaziwa kati ne zisanga ebikomera by'abantu ng'oluguudo lwe lwagaziwa kati omanyi kye baakoze saidi eno ewava gundi abakiga yewa Kabaale bagenze ku kitundu kubanga eryetteeka likola Uganda yokka bali abaali basanyuka abanyankola abanyoro biki nga balowooza nti babonyaabonya Baganda lituuse mu buli kitundu Kakalaamu teri mukulembeze nga yawangula 71% nga Museveni wagamba naaba nga alina obusungu ku bannansi ekiraga nti Museveni yabbawo bikalu teyeeguya kati bannayuganda tunuya amateeka kwe Kakalaamu bamenye ennyumba z'abantu bwendabye ekyekabaale ennyumba Kakalaamu olaba bamenye ennyumba ya Kampala omanyi bamenye bavudde nga kilomita 10 naye ng'olaba oluguudo lwe lwagaziwa ne bamenya gano maduuka kuyita muno mu makkati ekitegeeza Museveni akimanyi teri yamuwa kalulu eyo okawulira okumanya Museveni muzibu semujunganda bulijjo nkugamba alina ekintu kyagamba nti Museveni musajja mugezi naye wattima Museveni ate wattima nnyo ku luno kuba abannayuganda tebamuwa kalulu nzija kulayira walaba luli twali twogera ku Governor wa Bank of Uganda yajja n'ayogera ebintu omanyi bano ba Museveni diguli bazeewa bwebu biki n'asunsula n'amala omanyi kati ekiriwo yali yakava mu Bank of Uganda n'obeerawo omukulu w'amagye n'atwitinga n'amugamba gwe weekyekinge nkuwonize naye ng'oli yamaze jjukira abasajja ba Bank of Uganda tabusobola kubulwa mulimu gavana nga Mwaso nga yagufunye on melt kati omanyi ekyaliwo aba ali awo enkeera amaze okunnyonnyola ku bbiiru eyo sovereignty bill Bank of Uganda neyingirwa ababbi ne babba kompyuta Kakalaamu ababbi baayita ku Bank of Uganda ye institution ng'oggyeko ndowooza embuya esinga okukuumibwa baali specific paka mu office ate teyaliimu ndowooza baali baagala mulumba bamukubireyo amasasi bagamba ababbi bazze okubba wano mu kavuvu ngono ne batta gavana teyaliiyo kati kubanga teyaliiyo ne baswala okumanya abantu bano bakola ebintu by'ekijega era bannange esanga gundi wagamba cow mentality bakola ebintu by'ekijega ne baleeta poliisi ne babweti bannanga ababbi bazze ne babba kompyuta Kakalaamu tosobola kuyingira mu Bank of Uganda ng'erinaanye CPS Central
police station eina CCTV camera za buli kika ne mubba computer ne tutalaba babbi abo bayise ne bakutte. Bank of Uganda ina zi camera za buli kika tezakwatayo wadde kifaananyi neki. Kati baali baleese bali baze Bank of Uganda nga bo bennyini bayingidde wabeerewo akavuyo bakube governor Masasi bagaba naye abaddi anti bazze mu kavuyo ne mufiiramu abafiiriddemu. Era kati ekya banka we kyabalidde tebakyakyogerako ndowooza baagalina amawulire okukyogerako. Kati nzirayo ku kiri Museveni obusungu bw'alina ku bannayuganda akimanyi tebamulondangako. Kati okulayira Kakalaamu nina ekintu kye nagamba. Kakalaamu Mandela we yali alwanyisa abazungu teyakirowoozaako tyagenda kumala emyaka 27 mu kkomera. Era Mandela we baali balwanyisa abazungu balowooza ndowooza ekinene nnyo emyaka 5. Abasajja ne bava mu G5 nga balwanyisa abazungu ne bayingira G6 nga balwanyisa abazungu. Osegeera nze simanyi Museveni lwagenda kuvaawo. Nekankose ekigambo kya Julius Malema kyagamba Bobi Wine. Yamugamba Bobi Wine olina omukisa nti abantu b'olwana nabo bazeeyi nnyo gwe emyaka giri ku sayidi yo. Kakalaamu tuyingidde emyaka 35 ana. Bobi Wine agenda mu 4 mu 3 mu 4 Museveni agenda mu 9 buli dakiika ne waagizze emabega tekikyakola makulu. Omulaba entambula ne bafamire kati atambula ne muwala we ng'amuwanirira tekikyakola makulu. Ne mwana aleeta omwana we business is not going to be as usual. Kubanga okulwana struggle has to continue. Kakalaamu abaddugavu abalwanirira the rights of black people in America singa baasalawo kusirika singa abaddugavu tebali bwe bati mu America nagamba Kakalaamu nze sifaayo wa Bobi Wine yafuze oba abaddeko omukulembeze naye ataddewo omusingi gwo kulwanirira Uganda. Buli munna Uganda kati ali awe. Era Bobi Wine yagamba bannange kyembakuutira mugende eyo najje muri mu creatinga ba Bobi Wine ab'enjawulo. Kyagamba kyetulina okukola. Kati Museveni okufuga kwe n'okulayira kwe si kyekikulu. Ekikulu kiri nti alayidde nga biri yatuulanga n'alannama n'alabye tayebwa. Kati singa era nze nsekerera nze nyina bannamawulire bensekerera. Kale Munyagwa ye omusajja ava Kabale eyeeyita Omuganda Simunenya oli agamba nti Bobi Wine okujja mu America n'okutambula mu zinensi talina kyakola. Kakalaamu bwe kuba okutambula kwa Bobi Wine eno mu nsi n'abasinkana tekuna kyekukola. Singa Museveni tateekawo mateeka ago nga sovereignty bill n'ebirala nadde ndaba tayebwa. Bobi Wine yajja n'ayogera mu gundi mu European Union abalala ne bajerega era n'endaba Gashuma naga ebyakisiru kati yayogedde ki ekibaddewo. Tayebwa yavudde deputy speaker n'agamba Bobi Wine we yamala okwogera baasamoninga ambassador wa Uganda. Tayebwa agamba they needed mu luzungu yagambye we needed to put in effort okulanga tagenda. Ekitegeeza Bobi Wine ogenda ekina kyekyakola. Kati omusiru ogenda nono abantu nga bali ku YouTube ndaba nono omusajja alinganga gundi buno obubwa bwa Half-Landed ono Bijirwa ng'atudde nono omusajja adayinga enviiri kwezi nga bali kuli kati Bobi Wine agenda mu European kakati nenga kati laba Bijirwa Bijirwa buli omu amubba ola ne Munyagwa yatuma Bijirwa bujeno secretary. Bijirwa bambi omusoga n'atategeera nti Munyagwa nogu Museveni we yawa Munyagwa ssente okwesimbawo. Munyagwa yadduka nazo zonna. Bijirwa yaddayo ku bwavu na kwambala bukooti. Talina kaayina. Kooti ya jagala eyo ne sati ya white. Kati tomanya esati ye eyayineegi. Era netaye ya red byayina. Era ebyo bimuyambako okulaba nti nno takyusa. Febiola bino tukyusa gurini gundi kale ezo bya ssente ne singa mba ne sate ebwe tuwogera tebatuganya okubyogerako etteeka teryatukubidde twogedde
baganye okujjuukira eggwanga tetujjonkedde ensonga zizibe okujjonkera kiki baagala tuleme kwogera anti kakati nakyo kiri kweri etteeka waliwo etteeka nga lirina ambiguity lirinamu lakuna kakati singa omuntu kati olaba nga Bobi Wine wagendeeyo okuwabira Uganda n'agamba mulekerawo okuwa Uganda obuyambi bitya that is the issue kati tulina tetwogera ku nsonga zibaddeyo ne basitanda endawula batula bwe bati ne boogera neddiini lubowa tulituuka ttayime y'okwetambula okuddeeka tewali atulinako neddiini lubowa we yakomyewo nabadde mmanyi waliwo embuzi atagenda kukola yatandikidde we yakoma ddiini lubowa yatandikidde ku minisita yagenze eri simanyi bitya amasannyalaze ku byalo no twogera ku nsonga zibaddewo tetuli kugamba nti tebabawa ssente zammwe oba mulya ssente zammwe muzirye zigende mu bibiina mukole abakolako abalina abaloopa gyali mulye ssente zammwe mugejje amatama mufune enziku nze sibalinaako buzibu kuba era newenjogerako nti temuzirya mujja zirye okujjonkera kwe baliko singa okuva wano genda Uganda gijjonkere ng'ogende ebyo segedde badde ngamba nti ne wano leke twogeddeko nti tubali bubi nnyo nze ninga YouTuber oba ndi political analyst ninga atudde wali ne Kasuku nga bye boogera ebiri e Uganda ninga atudde ne Kasuku tudiscussing ebiri mu Uganda banyonyedde n'endowooza obanyonyodde iya ni kyeyune wazungulu atuula ne bizoto Ivan ne badiscussing era bye twogera so okulayira kwa Museveni kugenda kubaawo naye not business as usual kakalamu abaana baffe tebagenda kulaba ku bugubi Museveni bw'atuyisizaamu no kubanga kintu kyekugambye nti no Honorable Tayebwa ffe twali tumanyi nga bwe baatugamba nti Bobi Wine agenze ayogedde mu European Union so what tewali kibaddewo Honorable Tayebwa yeyavuddeyo tunyunyula amaanyi kati webagamba amaanyi kitegeeza mwalimu involvement even ya ssente mukole kino ne kino kati munauganda kyatakola kyenkugambye nti Bobi Wine alwanye tisigwe ebiri ebyokulwana tugende bamunyagwa bye bagambanga Besigye munyagwa ye yawanga advice Besigye nti tugende Kaleero buli ddakiika nga babeera Kaleero kusindika bigaali munyagwa yasindikanga ekigaali ne bakwata ebidomola kyokka ekyewuunyisa ye avuma Bobi Wine nti Bobi Wine kyali mukola tekijjaako gavumenti n'omubuuza gwe emyaka 2 gye wabana ne Besigye lwaki teyavaako balinga abagamba Bobi Wine akwate mundu n'omugamba munyagwa omala emyaka 2 ne Besigye n'omuganya yali na musirikale lwaki temwakwata mundu kati bano bamunyagwa bakolera musajja kati so okulayira kwa Museveni kugenda kubaawo it's okay but ogenda kulaba is not business as usual too Bobi Wine is a blueprint ataddewo okulwana kyenkugambye nti Mandela yajja n'afuuka president nga tayagala n'afuga n'emyaka 5 gyokka n'avaako South Africa tesobola kuddamu bwakabulu Bobi Wine is our blueprint nti ye asimye omusingi ebigenda okuddawo bigenda kuba byangu leero tetugenda sukkawo wano baganda bange tusooke tweggyeko obukoowu bwe tuli batuteredde bulungi next week nga Mukama asiimye we shall get back again naye ebivulu bingi wano ekyengenda era kati ndabye abaana bannayuganda kati tugenda kufuuka nga Bungereza anti ebivulu ebibadde olaba Bungereza ebivulu nga bibeerayo tugenda Kimondi yampeereza gundi bannange Afrigo Band promoter Richmond Uncle Dan Mary Ngabire nga beegasse ne promoter Richmond buli mwaka baleeta Afrigo ekyenjawulo omwaka guno tebagenze mu kisaawe ne Chameleon kwali na mulabye bataddeko Dr. Jose Chameleon Band kati ataawo Afrigo bogendo gitendera Afrigo nga yakubidde Chameleon muganda wange bagenda mujja kuzira ennyimba ekadde kati ekivulu kigenda kuba kya jango olye ku ssente zo njagala abantu abali awo mu Europe ojje buzo otuule bw'otogambe nzize ove mu kivulu ovuge shift mwaka mulamba nga tozemu kufuna stress kitegedde so Richmond tukutumiddeko ekikyokola ky'amaanyi akumata 12 amen
The Answer Channel, a solution to every situation.